abange wenda baleka wemba sanzi ate temuli bize bata badde eyo nno nga ndi ku mirimu gyange ndi bize nkola neŋŋamba naye eggwanga lyategedde ebigenda mu maaso mu ggwanga okitegeera osobola okubeera mu ggwanga naye nga tonategeera bigenda mu maaso mu ggwanga neŋŋamba mbadde nsiga konza naasiga olulala kansooke nzije ŋŋamba abantu amawulire agaliwo amapya agokya agakagwawo agabaddewo gotanawulire gawawuliddeko gonna nga nkuweeko amasaamusaamu otandikiraawo nange olwo nzireyo nkole emirimu gyange eginampa ku kasente osiibye otya oli otya mujebaleko gye mutuusaako engalo obulamu bugamba butya kansubire nti obulamu butambulira ddala nga bwe wabubala kitegeeza buba butambula bulungi bampita kyukamba Uganda ndi comedian ndi munnakatemba ndi muzanyi wa firimu ndi mukozi wa guno kwegamba neekolera gyange ekinsala mu maaso kyenkwasaganya tuli ku Kikati TV mu kibatu kyo Kikati TV eri ku mikutu gimugatta abantu naye focusinga nnyo ku YouTube genda ku YouTube oteekemu Kikati TV ojja kubeera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga n'okwetooloolawo zonna ozifuna ozitegeere oziggwe ennyalwe obeere nga tokyasobola kubeera ng'onyumizibwa okitegedde Kikati TV mu kibatu kyo bwe tugamba awo ennyininyini mu kibatu kyo amawulire gakusanga ne gakutuukako nawe n'ogamba owaayi abaana ba Kikati abo baweereza eggulire wamma n'ogamba waawo so njagala kusooka n'okusaasira bannaffe ababadde bawangaalira awo ku kifo bakiyita Cafe Bravo kiri ku Kampala Road awo ku Uganda House we bwakeeredde jo omuliro mwaguwulidde omuliro gwakutte woteeri eyo oba ekifo ekisanyukirwamu ekyo abantu we babadde bagenda ne bawummulira ne bafuna services so omuliro gwakikutte mu Luganda gwe bayita nabbambula w'omuliro kitegeeza omuliro ogutasobola kuzikizibwa mu kaseera ako so omuliro gwakutte era emmaali ebalirirwamu obukadde n'obukadde bwa Uganda bwa sirigisi za Uganda wamma neetokomoka so amawulire ago si malungi njagala kusooka kusaasira abantu abadde bakolera mu kifo ekyo abaafiiriddwa emmaali yaabwe nti emmaali eyo wa inna lillahi rajihuuna emmaali ewummule mirembe so mu mbeera eyo mawulire ga nnaku mugategedde ago tujja kwongera okumanya poliisi yabakanye dda n'eddimu poliisi yavuddeyo dda n'egamba omuliro gwavudde ku ki waliwo yaleseemu essigiri n'agenda asikaale waawo abadde anywa sigala omuliro gwavudde ku sigala so poliisi yabakanye dda n'omulimu ogw'okunoonyereza omuliro ogwo gwavudde ku ki okwokya ekifo ekyo ffe alipoota gye banaakola tujja kujja tugibatuuseeko bw'oba wategedde omuliro kwe gwavudde osobola okubeera ng'otugambako ne tutasala bigambo okitegeera naye bwe tulinda alipoota ya poliisi tugenda kubeera tugumiikiriza kubanga ffenna tetumanyi muliro gwe gwavudde kiri mukisa mulungi temuliimu bulamu bwa muntu yagendeddemu kitegeeza kasita osigaza obulamu osobola okutandikirawo wennyininyini n'oddamu n'opanga obulamu ne butambulira ddala nga bwe wabubala abamanyi owino omuliro gwayokyanga owino gwokya owino ne gwokya owino naye seba abantu bakyakulaga nti mu owino bakyaliyo kitegeeza kasita osigaza obulamu osobola okuddamu n'opanga kibi nnyo nnyini ddala so embeera bwetyo bweri amawulire mangi nnyo mu buli nsonda ya Uganda buli kwekuba ate kati waliwo amawulire agali ku Spice Diana ago makambwe abayimbi bangi buli muntu akola amawulire buli wasanze wakolera amawulire naffe tulina problem tujja kujjanga tugabawe agamu kugatambula mu nkubo wano na wali bannayuganda emabega kaawo waliwo muganda waffe yafa mu industry kubanga muganda w'abayimbi bakubira ddala endongo n'enoga omuli Jose Chameleone omuli Wizo Manizo omuli Palaso abangi bwe bayitanga Uncle P Wizo Mogedo okuva mu Good Life Family kwegamba muganda gwe bayita Humphrey yagenda n'ava mu bulamu bw'ensi eno naye we yava mu bulamu bw'ensi eno
abantu banyolwa naddala abafamire fe twasindikanga busindisi bubaka busaasira ti bannange nga bitalo omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa bannange ng'afudde muto bannange ye bannange katugenda kukola tutya amwe afudde tugenda kubeerawo tutya kwegamba buli muntu ng'akaaba okusinziira ku nyolwa yali anyoleddwa oba omuntu oyo yali agatta ki ku bulamu bwe. Kando siba Luisi eyo ensonga kuba twamudiscussingako dda naye ensonga enkulu ebadde esinga okuzunga. Omanyi waliwo sikando oluusi ze tulowooza nti oba zaggwa naye nga mu butuufu wakyaliwo silent wo oba silent battle. Bannayuganda oluusi nga tebamanyi olowooza oyo kyaggwa ya movinga on ne bali ba movinga on naye munnange ng'ebintu tebinnaggwa. Ebiseera ebisinga omuntu amala kufuna buzibu n'amanya baani banne musanywa abantu babeera baagala kusanyuka naawe naye mu buzibu w'olabira nti n'abantu basobola okuyimirira naawe mu buzibu. Naddala akaseera k'okufiirwa kazibu nnyo nnyo. Ofiirwa omwana n'omweziikira naye abantu abasobola okuyimirira naawe mu kaseera ako babeera banno. Kyova olaba bagamba yadde teyazze naye yaziise. Lwaki boogera ekigambo ekyo? Ebiseera ebisinga abantu balema okujja in person n'akwata akasente n'akasindika. Era bwe baba boogera ku ssimu nti sente ozirabe weebale kuziika naye nga tebamulebyeko maaso ku maaso. So kikakatako omuntu okubeera ng'aziikirako munne. Bw'otaziika in person kubagiza. Okitegeera bw'otakubagiza ku olwo lwennyininyini ago bagayita amabugo ng'okubagiza nga tebannaba kuziika. Naye bwe bamala okuziika ne bavaayo n'emagombe olunaku oluddako gaba tegakyali mabugo. Mu Luganda tugayita mataaba. Okitegeera kati bw'olemererwa okuziika in person n'olemerwa n'okuwaayo amabugo n'olemerwa n'okuwaayo amataaba bazaayi kati oba oyina kutunnyonnyola ki bannange? Nsonga ki gy'oba onnyonnyola eggwanga naddala nga oba oli awo oli attached ku mufu. So siba Luisi eyo olugambo olubadde lusinga okubungeeta era abantu bwe badde basinga okufokasinga nga baagala kulaba Kireva gye oluvannyuma lwa muganda we okufa amufule anaalabwako ku mufu oba ku maziika. Bannayuganda buli omu n'afuna w'atuula n'asirika faawe we twagala n'ofuna w'otuula n'osirika oba ku muti n'ogwekwatako oba katebe n'otuula oba ku walagi n'ogenda n'onywa naye nga ofokasinze ku Kireva gye anaaziika ataaziike anaagenda taagende. Munnange lyabadde tesiiba Luisi eyo. Kireva gye teyalabiseeko mu kuziika. Kireva gye teyalabiseeko mu kuziika. Era abantu ne bavaayo bangi nnyo ne batandika okwogera ye akasajja ako Kireva gye toddangamu tuteeka mu nsonga zo. Wano ffe twavangayo tugamba amayanja famire mbi naye omuntu n'ofiirwa muganda wo n'otagenda kuziika. Kati Kireva gye ogenda kubeera otugamba ki? Kasajja gwe tukizudde oteekeddwa okuba ng'olina omutima mubi ennyo ogwekko. Kasajja gwe ka Kireva gye toyagaliza waliziisa artisti n'obalagako nti nno obaddewoko kale waligenze mu lumbe ne bakugoba ne tumanya nti basajja bazibu nnyo era tetwali kusayida musango twali batugamba toddangayo bakulaze tebakwagala. Ebyo nno nga bye bimu ku bigambo bya Bannayuganda ebifubutukamu buli nsonda oluvannyuma lw'okugalamiza Hamufule Kireva gye nga talabikiddeeko wonna yadde mu bifaananyi okulaga nti nno oba anyoleddwa oba aziise. Munnange nga bwe kiri nti nno lubaale w'omulamu tasamirirwa. Kamera zaffe za kikati ne zinoonya n'abye n'abantu abalala nga bamunoonyezza naye ffe tumunoonya. Kireva gye tumubuuza Kireva gye Kireva ensi yaleeta mazi wa nani? Kireva gye what happened? How? Why? What? How are you going to explain this? Kireva gye what happened? Really? N'otaziika. Munnange Kireva gye ng'atuviira ku ntono agamba bannange nga tonnasalanga gwakawala osookanga n'owuliza ogwakalenzi otyo awo twagala wennyininyini akawala tukawulidde katwagala gwakalenzi
ne tugamba awo abantu badde basala ebigambo nga bakusalako ebigambo nga tetumanyi kiggwe kyogenda gamba ggwanga kakati kiri kitya nagamba ze gwe mulaba wano eyo famire y'amayanja banteekako embeera netugamba ebyo totunyumiza naawe byonna tubimanyi naye ebyo byaggwa ono muganda we yafudde kati mulinda topapa nga temunansaliyanga musango mujjanga ne mumbuuza oba bo ne mubabuuza mulowooza lwaki Kireva gye taziise tabaddeewo mu kufiirwa tugaa totulwisa tunnyonnyole lwaki tewaziise nagamba muzeeyi Mayanja kennyininyini kamwe kasirise yayimirira ku magulu ge abiri n'agamba Kireva gye mwana gwe okuva n'olwaleero weesonyiwe famire yange toddangamu okwesembereza famire yange byatuweddeko ffenna ne tufuliizinga bakika tugamba muzeeyi Mayanja yagamba tokikolanga muzeeyi Mayanja yamugamba ne bwe mbanga siriiwo toweesembezanga famire yange Kireva gye n'agamba kaakati munnange mwabadde mwagala basooke banzise mayinja ate muganda wange Palaso ate yanteerako ddala embeera nandagira dda ntanjagala mubulaga ntanjagala ne muzeeyi we n'agamba toddangamu okwesembereza famire yange kati gwe bw'obeera gwe okola ki bannange tetuwulira nonga omusango gutumezze ebigambo bitukalidde ku matama netugamba kaakati awaani musobya muzeeyi bwe abanga kituufu yayatula ekigambo ekyo muzeeyi teyayogeramu bulungi obusungu yakozesa abaganda babuyita bwa ttumbiizi yanyiigamu nnyo yanyiiga nnyo yandimulese omwana genda vaano genda oyiye olidde okuziika naye yamugamba tosemberyanga famire yange ekyo kinene mukko katuba tukyali awo Kireva gye asirise naffe tusirise tukyabikubaganyamu ebirowoozo muli munda muffe Kireva gye n'atukolako ate si ekyo kyokka nina ennaku yange ku mutima Kireva gye nze nina ennaku yange oze Kireva gye tokaaba nagamba waliwo ekirala bankola ekirala babuuze offe tokaaba guma oli musajja kinayekatagazi gwe ebyennaku bisekerwa n'atugamba waliwo ekirala kadize kakyogere kubanga size yabadde akaaba agamba waliwo ekirala tubuga kikyate agamba abo boolaba bababuulire wano nafiirwa maama wange anzaalira ddala baamanya ku kulwala kwe tewali yalinnyayo ne mweziikira nga teryazze nga temunnanenya mugende mubabuuze bwe nafiirwa maama wange baaziika naddamu n'akaaba butwe bwa Kireva gye guma we can feel the pain you are going through nagamba nti mubeera munenyanenya nga bwe saaziise maama wange baaziika ensonga naffe ne zituyinga obuzito ku Kikati TV tugaba tujja zireetera abantu muzikubagagyeko ebirowoozo mutubuulire mulaba ani musobya mu nsonga eyo mu mbeera eyo gwe bw'obeera gwe omusango ogusala otya Kireva gye tumugamba bannange naye ate wagamba walokoka walokoka obulamu buno obukwasa Yesu sorry obulamu buno obukwasa Yesu kakati gwe ng'omulokole wali badde obalaga n'obeera ekyokulabirako gwe n'obakwasa Yesu n'ogenda n'oziika n'agamba mwagala bamale ku nzita basajja babi Kireva nsi yaleeta mazi wa nani tule uwosirike awo nno wenjagala okusinziira ensonga ezo tuziteeke mu kkooti y'abantu ffenaffe omusango ogutuyinze Kireva gye omuwulidde ensonga ze bwazimumuunya n'ennaku gy'alina ku mutima teyaziise baamugoba ekirala yafiirwa maama we tebaaziika ekirala si kaabulokole waliwo ekintu ekiri pasono nga kisobola n'okutwaliramu obulamu bwo
babugambe teweesembereza n'agamba sijja kwesembereza kambaleke kazinga kaabwe nange mbeere kazinga kange so ekkooti y'abantu namwe mutandikiraawo tunayesanga mu comment section eyo nga mugamba Kireva je mubi Mayanja family kwegamba kinasinziira embeera bweto bweri ne tugendera ddala mu maaso Kireva je katumupozinge bw'anaabanga alina ekirala kyayogedde nga kikwata ku bantu tujja kudda tukibabuulire naye azipanaawo sofa yoyo Kireva je mutegedde ndowooza lwaki teyaziise temuddamu kusala bigambo akatambi tukabawadde ensonga tuziba nnyonnyodde lubaale w'omulamu tasamirirwa ye kennyini ye yabyeyogeredde awo netuvaawo kamera zaffe ne tulinnyawo akanyonyi mpolampola ne tugenda ewasa abavulu balamu balamu tugenda omuyozaayoza katwagezi ate okutuukayo natugamba mumpe mukubuddaawo sebo balamu ali bize balamu gwe ali bize balamu wagendanga n'akuwa obudde naye kati saabavulu kati minisita w'abaana n'abavubuka emirimu alina mingi alina okubeera mu paalamenti ng'atutteyo ensonga ezikwatagana ku bavubuka ate ne indasitule ya music akyagirimu alina okubeera nga n'abayimbi abaliko ate yakulira y'omuzi oba yamyuka akulira ekibiina ky'abapromoto manyi ebibiina bingi waliwo kyamyuka oba kyakulira so balamu ne tumugwako ne mugamba muzeeyi balamu webala emirimu balamu akamwenyume tekajamva ku matama balamu webala emirimu nkola ayina bw'ayogera bw'ati mpolampola akolera ddala so naye yeerezeemu ku bikya waliwo agatambulawo balamu ye agamba basebo ne bannyabo yesaawa nuupu emwerisiti y'aba political prisoners be bagamba nti nno baasibwa okitegeera yaagi processing ajongereyo ku bekikwatako alabe nti abantu abo babeera bateebwa badde mu families zaabwe so era balamu yayimiridde bulungi nnyo ku katuuti ka parliament n'agamba sebo Mr. Honorable Chair Speaker protocol observe house at large the motion is kozi motion bya somero parliament bagamba biki ayina byayogedde awo ebintu bya parliament awo ebintu ebirungi nengamba balamu bayabirako mupinga tetumanyi bana ebintu ngaabimanyi nagamba badde nsaba baganda bafe ab'NUP be bamanyi obulungi baali abaasibwa zeno kubaasibwa mpulyako amannya agasinga okuvuga gali abiri waliwo omukyala gwe bagamba aluddeyo ennyo gwe baasibwa kululi bamuyita Olivia Lutaaya n'omulala bamuyita Kibalama era njagala kutwala okulabula ebyana bye ku social media okwo bwe tubeera nga tulina ebintu byaffe temutugamba nga bintu bitategeerekeka obeera okwo ku TikTok ng'okoze live yo oli bizi onyumya n'abantu bo ekyali nkijja mu comment section nkigamba kyukamba sebo takibalama nogamba atateze Kibalama namuzibirawa baba kyali awo nekikomawo n'omulala kyukamba ojja kuta Kibalama osaaga nogamba so baanammwe mubeere serious buli muntu mumubanja Kibalama sede Kibalama nali simumanyi naye mumanyiza Kibalama nga ndi ku live ku TikTok ngamba kati Kibalama nza nkwatira kuwa so balamu n'agamba bamwerisiti mangu ago nga yakayingira parliament ati ateesa atandikiddewo akiikirira abaana nabavubuka ate abaasibwa majority bavubuka n'agamba bamperisiti nze njongereyo basobole okubeera nga bakola ki nga bamuta batta abaana abo omukulembeze gwe bayita Rope leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi Sekkezi ayina erinnya awo n'ayimirira naga balamu omuliro kakkana balamu ojja nnyo balamu zino ensonga ozisanzeewo tolaga nnyo nti okola balamu si gwasoose naye abantu bagwa mbitiibwa balamu wagwa mbitiibwa
era sirabira program emu yali ku NBS ku barometer akasa mimi baba bateesa lunaku eberawo lwakubiri baba bateesa honorable Namboze n'agamba Baramu Barugahare n'amugamba kakati oli ali ku pano MP ono yali MP oli minister inze ndi MP kati Baramu sebo gwe wano otuddewo ngani Baramu naga ati kati olaba tonyonyola wano otuddewo ngani nti najja yawe simu Baramu musajja wattu ebigambo byemukalya ku matama nanyiganyiga nakubeeka nagamba kanzije kati amazi muganabe nayogera napalapalanya nga omukazi ayina akasonda wamufundiza naye mukama tali aguzi wetolodde ndowooza emyaka emeka 2 ku 3 Baramu minisita naye eyamugamba mbu ati gwolinga ani awo akyali MP dag enseno nga teweevumanga nsi naye Baramu tukusaba ssebo otukolere ku nsonga zaffe ng'abavubuka n'ensonga endala gyenjagala okuyisaawo bannange mpuli abantu bangi bakomplaininga kano kagende eri abakulira TikTok Mama Fina mumuwe blue tick abantu basusse okujja mu inbox zaffe zolo omuntu yajja mu inbox yangaawo nangamba gyebaleko kyukamba koze kale nayo gyebaleko nze Mama Fina koze ngaasayiza okulaba Mama Fina gera amanya galiko Mama Fina Silvia Namutebi nemugamba Mama Fina ebintu byange obiraba nesiva ku bu video bo leya bada nagamba ozanya bambi genda maaso ngansasira nga Mama Fina nangamba oyinamu obuzibu bwonna koze era lobompayo kasente ngammeka nemugamba awo sente zenjagala teyanziramu ngamba naye abadde Mama Fina si Mama Fina ngenda okulaba akawunti eriko abantu nga 3,000 kawunti ya Mama Fina ateekeddwa okuba nga alina abantu baagi mba nkyali awo omulala nadda nangamba yebaleko mukulu anti nze Mama Fina nambuuza oyinamu obuzibu bwonna financial nemugamba sirina adde ekizibu kati simanyi oba gwe nagaana ye Mama Fina kuba Mama Fina yali afuukidde ekizibu nga buli kaseera abeera ngamba oba ninamu obuzibu naye nga tampa ssente kati yasembayo bwe yangamba oyinamu obuzibu bwonna nkuyambe financially kiki ekibulamu bulamu naga sirina adde ekizibu zegola naye zo yaleko olwoba nali sinnalya naye ate Mama Fina nagera kufuukira ekizibu so TikTok muwe Mama Fina blue tick tumanya akawunti ye entuufu oba ayina abantu 5 mumuweerawo blue tick otherwise waliwo Mama Fina atufukidde ekizibu ku mitimbagano ako nako nkayisizaawo buyisa tekabadde ku program kibadde kyannuma dda so wali mazeewo leader of opposition yagambe Baramu kakkana omuliro oyina mungi nnyo ebbugumo ly'abavubuka ojja kukka nemmawo Nobert Mao omukulembeze bwe yali amusporting omuwa obukulu yayogera ensonga zezimu nti ngenda kusooka kulwanirira ba political prisoners bateebwe paka kati Mao ne tugamba banjala yali emuluma kati we yakkuta yamanyi baba basiba oba tebavaayo kale Baramu naye gwe tukutaddemu essuubi ddene nnyo totiisibwa tukumanyi oli omusajja mmekete so ensonga ezo zikoleko bulungi zisobole okuvaamu nga bwe twazibaze awo nvuddewo akanyonyi ne kanzijjawo ne kantwala ne kaŋŋamba gendako ewedi Kenzo Musuuza Edrisa Musuuza Tatamal ex-Walema gendayoko omwebaze okulengerera ewala bannange kuno kulabula kulinga kulabula naye kulinga kuzzaamu maaso Edi Kenzo Edrisa Musuuza abeere ekyokulabirako ekyamaanyi ennyo erifa abavubuka Edi Kenzo ye muntu atulaze mu nsi eno nti buli kimu kisoboka mujjukira bulungi Edi Kenzo ng'atugamba eri mu ntandikwa ng'atugamba bw'oba ne 50,000
lyako 3 savinga 3 ebbiri zigabe kutango agendo bigata ngoyingidde akanana naye nga agambye ngo kuba ne 5 naye nga abyogera mu luzungu yali ayagala nnyo oluzungu kwegamba ne tumuwa obudde munaye Mukama n'amuyamba awo navuunukawo oluzungu akola post edikenzo gwe kenyini nogisoma ngo nogisomera mu Gaalubini nogamba yedikenzo akitegeeza engeri gyatambudde ennyo gya expandinze mawanga ag'enjawulo n'abeera nga associatinga n'abantu ab'enjawulo ku lukalu lwa Africa n'ensi yonna. Ate ekirala yasala Lwera mu Namasaka baba bagezigezi oluzungu n'abeera nga kati Eddie Kenzo okuzanya n'akwagala era Eddie Kenzo mu kaseera kano ye muyimbi mu ggwanga nga buli TV station oba radio station oba buli lwe bamutunuzaamu kamera Oluganda kati bamukakalukaki abayagala kwogera luzungu throughout Eddie Kenzo tafuuse ekizibu mu ggwanga lino. Kati Eddie Kenzo jagala kumwebaza ekintu kimu yasooka n'afuna omukyala gwe bayita Rema Namakula. Bwe yafuna Rema Namakula yali yabala ekintu ffe kye tutaalaba kyayongera kyamaanyi nnyo ku kariya ye ne music we okudduka muyimbi ku muyimbi kino engeri kyapushinga Eddie Kenzo awo Rema ng'afunye Rema n'afuka Rema nga tosobola kwogera ku Rema n'otabeera nga atachingako Eddie Kenzo tosobola kwogera ku Eddie Kenzo Rema n'atabeerawo kumpimpi olaba nakati era bakyali awo kumpimpi kyokka omukazi yamuvinga dda yazala nadde omwana nakufumbirwa naye abantu balemeddeko Kenzo Rema. Guys, what's your problem really? Yeah? Let people be. Sometimes omuzungu agamba pule holi wekiki osobola okutunza mu kamera maama wo n'atulendinga omuzungu alina kyagamba sometimes muleke abantu babeerenga bwe baagala era omuzungu agamba sometimes always common sense is not common. Liregwa kati so akuterera mulimu full figure that tukyayira ebizibu bingi ebigenda otutomera so mu mbeera eyo Eddie Kenzo bwe yavaawo kulema n'agenda tuba tulya ali awo tugamba azaako ki abaana ab'obuwala tabalaba ne tutandika n'omutega basista baffe naye nga abuuka babuuke tugamba Eddie Kenzo buli wazino obuzina bwe buti aba abuuka sista we Eddie Kenzo abadde ki lwaki tawasana awummula kumba abala era kibeere kyakulabirako oba kyakuyiga nnyo nti abantu ne banagamba tewasoma abantu ne bagamba tosobola tojja kumalako ebyo talibeera kino nga Katonda gyali waggulu oba ojja kukibeera. Eddie Kenzo teyasoma ye muntu yasoma senior 4 nga tatudde P7 ebintu bye byonna byakugattagatta naye akulaze nti nasobola okukuba oluyimba ne lugenda international ne lumalayo award n'azireeta okitegeera kati wuuyo afudde ku muyimbi omuyimbi alinako wamutuusiza ali ku minisita bannange ali ku minisita kati ate oba bwava ku minisita zaaka tabava tabamazeeyo kati wava ku minisita nadda kwemupya kiba tekijja kiba kiguddemu ekiro aba akiyiye kati wava ku minisita awo aba alina kukola ki kwagalaani naye awo wamala beera awo otagala ki iwalirako ewantu mu kifo kimu yatulazeeko era yatulagidde ddala nno buli muntu gw'ayagala mu bulamu bwe ateekeddwa okubeera ng'alina kyamugattako. Nze we naabidde nno Eddie Kenzo abala minisita ng'ali mu paalamenti minisita Nyamutoolo ng'ali kakiiko ku paalamenti ku fulo ya paalamenti Joel Ssennyonyi leader of opposition yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino wammanga ku fulo ya paalamenti abayimbi bafuuka babbeega abayimbi tebalina pulaani bakutte ssente z'omuwoomusolo biliyoni za ssente baziwadde abayimbi okitegeera babakolere ku kateeka kaabwe basobole okubeera nga bafuna mu bintu byabwe baleme kufuuka bamasiikiini kuba kati ekifaananyi ky'abayimbi mu ggwanga Uganda kyafiira ddala olabira ddala omuntu atalina kyakulya asabiriza obusabiriza abayimbi batufuukidde ekizibu
ya Mutolo n'avaayo fast najja nakwata akazindaalo Speaker n'agamba awusi tubeere bakkakkamu ya Mutolo n'agamba ssebo ekyo kyoyogedde tokiddangamu nze bampita Nyamutolo mukyala wa yakyogedde bampita Nyamutolo Minister wa Energy nze gwolaba wano njagala tuwe abantu respect nkuwa respect rope naye ekintu kyokoze tekiriyo you can't do such a thing how could you put down your fellow Ugandans those musicians you see they are Ugandans so galumpeddeko yerumenyiraki aba abayimbe bola abanayuganda nagaseba omukulu akulira oluvuganya gavumenti sometimes ekintu ekimu tekiba tekyetaagisa abayimbi abo bola abalinga bola abalimi balina sako zaabwe ezo sako bwe beekubira enduulu ew'omukulembeze w'eggwanga oba mu kakiiko ka palamenti oba kuba ekikwatako oba ku bibiina by'obwegassi ne bagamba tusabayo kasente oba kwewola sente tuteeke mu sako yaffe tugikulaakulanye abantu abo babawa why not musicians lwaki omuyimbi n'abayimbi balina sako yaabwe balina ekibiina ekibatwala kibayita federation era ng'akikulya si mulala Eddie Kenzo Musuuza ye president wa federation okitegeera so bw'obanga oyogera ebintu sometimes bane tusengejje nabo balina sako yaabwe bateekayo kusaba kwabwe bafune ku ssente ku mugaati gw'eggwanga bateeke mu sako yaabwe bajjengamu beekulaakulanye okitegeera naye ekyo tekitegeeza nti baba bafuuse babbeega nabo bannayuganda ng'abannayuganda abalala bagwanidde okufuna services ng'abalala services bafuna so Mr. Rope Joel never newembanga siriiwo tekiddangamu ya Mutolo naddayo tugamba n'ensonga gazirinnye enkandaggo awo wegiri nini bw'atyo ne tumanya nti Eddie Kenzo okufuna minisita yalabira wala yamanya omuntu asobola omugattako asobola okubaako ebintu byalwanirira so tusaba gavumenti eyanguye ku tteeka eryo abayimbi baleme kuvvoolwa baartisti bannabitone ffenna ne bakomediyani baleme kubeera nga ebiyiiye byabwe tebabifunamu kasente tulekeraawo bakolera zikawashi oli yalwadde akantu katini nnyo ne booza emmotoka bataasa obulamu so ng'asobola okuyiiya ebintu bye n'abiteeka eyo nebeera nga bimusasula n'afunangayo akasente buli mwezi obulamu ne butambula ne bugenda mu maaso families ye nebeera ng'eri bulungi nnyo n'abaliddawo ne babeera nga bali okwo naye kirina kutandika kati emisolo gikendeere gye bajja ku bayimbi nezino kampani ezibadde zigira bayibire bamuwayo 1% niye n'atwala 9%. No tekijja kukola so mu mbeera eyo tugenda kuwunzikirawo olwaleero amawulire mangi naye nga bwe nabagambye nti nabadde nina byenkola eri naye ng'olugambo lungi ekyomumwa gunsiiwa ne ngamba kaziye mbatuuseko kyukamba Uganda Kikati TV kwobobeera kazije kati temuvaawo era nja basanga